embeera bwetyo bwekyali. Embeera bwetyo bwekyali mukwano gwange. Ali ku the updates. Embeera bwetyo bwekyali. Amaanyi mangi. Amaanyi mangi nnyo. Nabagamba. Amaanyi mangi. People power our power. People power our power. People power our power. People power our power. Tetunatuuka. Tetunatuuka. Amaanyi mangi. Amaanyi mangi nnyo. People power our power. Mwebale nnyo mwebalire ddala okugoberera the updates online page. Abaana beekyaye. Ra! Abaana bagambye baagala Bobi Wine. Ensi etabuse. Ensi etabuse mukwano gwange. Ensi etabuse. Oh my God. It's happening now. 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 Hey. This is unbelievable. This is unbelievable. National Unity Platform. People power. People power our power. People power our power. Robert Kyagulanyi Ssentamu, next president of Uganda. National Unity Platform. Umbrella is our symbol. Embeera bwetyo bweri. Embeera bwetyo bweri. Embeera bwetyo bweri. Embeera bwetyo bwekyali mukwano gwange. Ali ku the updates. Ali ku the updates. Embeera bwetyo bwekyali. Amaanyi g'abantu gasazeewo. Ono yaba Africa president waabwe. Amaanyi g'abantu gasazeewo. Ono yaba Africa president waabwe. 2021. Kino naawe okiraba obulabi nti buli we tutuuka wonna ekkubo libeera likwatiridde. Buli we tutuuka wonna ekkubo libeera likwatiridde. Kino tulagirawo. Amaanyi g'abantu gasazeewo. Amaanyi g'abantu gabeera gasazeewo. Tuli mu kiguddewaani yaffe bwetyo bwe tukambiriza, bwe tulambika ensonga, bwe kati muveeko. Duka tugende kulaba. So embeera bwetyo bweri mukwano gwange ali ku the updates. Amaanyi g'abantu okugenderedde.
kugendera ddala mu maaso. Teri kuzikiza.